era kino njagadde nnyo tukinyumye buli mukyala yenna ng'alimu okubuzaabuza omwana gwe bayita nti mulenzi amala budde. Teri mwana mulenzi ayinza kubeera bulungi ne bw'aba asabira mu kkanisa y'abalokola abaliko omwoyo nga tali mu kika, emirembe tewaba. Ne bw'ogenda ku basawo abaawa nga tolungamye mu kika kyo, emirembe tewali. Bwe ntuula ne ndowooza ku ebyo by'okoze olw'erinnya lyange, bwe ntuula ne ndowooza ku ebyo sebo siryerabira. Wali wano Katongere Masaka tewali. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala Kalondoozi Sembajju Alfred yakwaniriza nzaani oba gwani kikulu nnyo okutegeera gwani. Ne tubeera mu mbeera embi ennyo nga jjajja bw'aba alina gy'alaga oba ekibbabana kyaliwo okuva dda ng'aleka atuggalidde mu nju paka lwanaakomawo tewali nonakaakulya. Era engoye ffe ze twakula twambala nga maama lwakyadde bweyogerera okuba maama yali asala ndibota mugagga. Abaana be olugoye addugaza n'asuula awo nga maama lwakyadde ng'ajjayo engoye zonna ze baasuula n'azooza n'azikuŋŋaanya n'atuleetera naffe kwe twambala. Kakati bwe mutabukira awo 84 n'addamu n'anyiiga buto nanga kati nkutwala ewa taatawo. Ku luno tetwagenda eri ewa ssenga oli eyantulugunya yantwala wa jjajja ono bye nabeerako naye nga muto gwe nakugambye nanteeka awo. Nalina engoye nnyingi. Olwo lwensooka okulaba gwe bagamba taata wange omwami Dawuda Kyeyune. Nali ndi awo n'abaana tuzannyanga omwana ngamba laba taatawo wuuli. Ne mutunuulira bwe nti nga simulabangako mu bulamu bwange. Yali mwami mumpi nga mweru. Amaaso mabuufu ng'alabika mukambwe. Mulaba naye saawulira ssanyu mu mutima nga lye nali nsuubira nti njagala kulaba taata wange bwe naamulabako ndowooza nja kutereera saalifuna. Olunaku lwakyalumu ne ntambula ng'abaana walinga bwe bayita ku kyuma kya popoti. Ekyo ekyuma kyakolanga sabbuuni mu biseera bya Amiini. Ne ntambula ne ntuuka ku kyuma kya popoti ne mpitawo neyongerayo naye okulaba ntuuse ku Silver Spring ne ntambula nnyumirwa sigguse nakawa ayiwe Lugogo woolaba Shoprite awo awali biki simanyi kyaddondaanira gibegula nga wonna waliwo bisaawe ebyo ebiriwo nga tebiriiwo walingawo bisaawe bya mipiira buli wamu waliwo abatweiningirawo nga mbeerawo nga ndaba bakuba mupiira mandi awo ne mpulya eggali omukanga ekuba eŋŋombe. Jjukira oluguudo teruli wala awe Lugogo awo naddala ku Kyadondo Rugby luli sayidi. Bwekuba eŋŋombe ne nkijjukira nti eggaali gye twagenderangamu nga tugende Namutamba ne neeyongerayo ne ngwa ku luguudo lw'eggaali ne ndutambulirako paka ku senseni y'eggaali. Olwatuuka awo ne naateeka kati nze nzira w'amaanyi. Mu ngoye ze ndimu buli kimu nakirese waka n'okulya saalidde nga mbeera ku Leerwe. Bwe mbeera ku Leerwe ekyennaku eggaali eva e Kaseese yagwa yakutukako ebiyumba teyajja. Olunaku lwensuubira nti mbadde ngenda nzirayo ne lugaana. Sina kyakulya sina wakusula awo nensooka nfuukako omwana w'oku nguudo. Emyaka egyo ng'abaana b'oku nguudo bangi kuba abazadde baali abasinga battiddwa, abantu bangi badduse, abaana abadduka eyo entalo gye ziri ne bazadde baabwe bayawukana nabo. Ne twekola ekikoosi nga tubeera omwo. Naye ng'enjala kyenkola sina kyakulya. Nga bali abaana bw'aba alina ak'okulya bw'oba oyagala akakuwa asooka kuwa mulimu gwa kubba. Kasagu kulema tolya. Nga olwebanga enjala ekuluma nti ejja tugende nga bo balinamu obusente baba babubbyewa ne tujja mu wino. Kati ng'oli akwata walinga bwe twayitanga bunnamungodi ng'oli akwata ssente n'awaayo njala bunnamungodi. Kati mbu mu kaseera ng'omukazi agira bw'ati mbu oba akuwa balance oba akwata kipapula akusibire baagala okozesa obwangu obe wano ng'otoddemu. Ng'era bw'agira bw'ati ogenda okulaba abaana cu ng'atoddemu nga olumala ogira gwe oli gusiru takuwaako ayagala obbe.
nga okuddiramu nga mugenda awalala ng'era agula era akola kye yakoze okozesa omukisa ogwobbe era nennemwa gwomanyi. Twasula ku seminti awo nga nzirugala oluddugala nalindi awo nga train etuuse nga train eno yasigaza train ya governor Kasese yabangako ebiyumba bingi biyumba 3 kuba abantu babanga bangi nga tebatambuza gali ya mukka. Train bwe jaliko ebiyumba 3 bwebiri kimu 2 3 bibyaliko ngejjudde abantu. Train jola ne bwula abantu bagamba mbu kyuma kya leero ne bwe kaba akuuma bwe kati okekwatako boti n'otuke Kasese nga tekagoomye wadde okumenyeka. Ne ngamba kakati ngenda kuddayo ntya kweno train nga abasajja bagiriko bakambu ng'etuuka bakyusa mutwe eddemu edde Kasese nga abantu abakubye etikiti bayitirivu. Andi train teringa motoka nga bozze bwoti nti okyuke bwoti otunule nti nzirayo n'oweta bwoti n'oddayo. Train mpanvu eyinza okubaako ebiyumba 2 terina weekyukira. Bajja ne bajjako omutwe guno kuba buli kimu olaba nti kiyumba bagatta kigatte ne basumulako guno omutwe ne gutambula ne gugenda eyo waliyo enguudo ze bajja bagatta ne gukomawo ne gugenda akabadde akabina ate kwe gusimba ne gutunudde eri. Kati mwababadde mulowooza mbu wano tuli mu maaso ate mu mufuuka abali emabega bo bajjako bujja mutwe gwe batwala akabina ne bagusibako ne gutunula eri olwo nedde Kasese. Era bwe beetuuka Kasese kubeera nali ntuuseeyo era gwe bajjako waliwo ku Sense wabaawo enguudo nnyingi negenda bweti ne bawagula neddira ku luli ne bawagula nedda ku luli okutuusa lwekomawo ku luno nekoona ku biyumba bino emabega eri olwetunudde eri kwe kukyusa omutwe. Ne bakyusa omutwe ng'abasirikale abali wali abantu ali wali ng'okulaba ku yeesaza kuba abasooka be bali abali siiti abakubye lisiiti za naye nga nabo bennyini ejjula ne basigala naye nga nze etteeka nina okulinnya nninnya bwe nti sajja ne banfubutula ne nninda nalaba esimbula ne nfuna wembuukira n'etambula tutuuka e Nalukolongo omusajja angwako eyasoose okungoba nga gwe saakugobye kuno ggwe nga takyalina wanteeka kubanga eri mu kudduka. Natutuuka enjala ennuma nzirugala nga tutuuka ku Sitenseni Emitiyana. Jjukira awo tulina ossulawo olina vaawo nkeera ate otambula olugendo olukutuusa ewammwe mu kyalo nga nfuna emmanju w'ebiyumba nga ngenda neezinga awo emikono nzigyemu mu kasaati neesonsese nga neebaka. Kati mba neebakirizza ngenda okuwulira mpulira cyorororororo omwami mwazze emmanju okufuka tandaba afuka ku seminti wano omusulo gummansukira nawulira nga nkuba kwe kuyimuka ate bwe nayimuka ate ne yeekanga gwe agenda okulaba kaana. Kati ndaba we neebasaatobezzaawo nange anfukidde aba agira bw'ati agenda okyuka nga muvaako agenda nga lwaki ongoberera nsirayo naye lwaweta akasonda ne mugirako mpola. Yali omu ku basitaafu awo abaddukanya emirimu gya leero n'ayingira muno nagenda okula nga nyumiza bannange ensi eno gyendaze okufuka nsanze akaana kaliko kabwe kati keebaseeyo tekaliko bantu baako. Bakyava bamugamba lwaki tokaleese tinsoze katya tegenda okaleete wenawula ntigenda okaleete nenziruka mangu nenzirayo mu kafo nenezinga awo najja gwe jangu wantwala mulimu zino zitubu empanvu ezo ng'eyaka okuntuusa wali baama ng'ogamba nsokodde mu budongo nzirugala. Sajja bambuuza obeera wa olaga wa ngamba munyumiza omusajja enjala ng'omusajja omu agula emmere ebiseera ebyo ng'amatooke n'ennyama essowaani ya siringi 8 ekyo sigenda gyerabira ng'agula amatooke n'ennyama siringi 8 ng'alyako ng'andekerako olwo nababulidde gye ndaga Namutamba. Obudde bwe butuuka obw'abantu beekowoola nga busaasaana abeegindi muliwa nga banzukusa owaayo eggwe abagende wammwe baabanuzukuka mugende naye nga
ke bandeesa wabuguma ne bansulako ebikooti mpulira otulo ate n'enkuba yali etonnye. Bwe baŋŋamba jangu mugende olwafuluma bwe nti nafuna kiyumba kirala nga nze nnyingiranga era nziramu nga neebaka paka ku makya nga neegolola bulungi ndowooza ssaawa ng'emu oba bbiri mba nkyegolola ng'omusajja ndaba bali abannyambye ekiro ng'ayita nti abaayi mulabe omwana gwe twagambye eggulo nti agenda kalabika kayaaye wana bw'ennaku zino nga nkwata kkubo nga ntambula bigere njolekera Namutama twabeera mu Gombola bagiyita Bulera. Olwo nsembedde waka ntya okutuuka naawe maama namugamba ntya nga nsooka nsitama ku kkubo eyo wabbali kati abantu abampitako be bagamba abeeka nti mbazira naali wali mwatugamba abeera Kampala nti aliwa mbano nga buto bwange bujja budduka nga bundaba nga buddeyo nga bugamba maama ngama mugamba jje olwo omuntu otuuka mu maaso ge sina kyenziziza n'eki ndi mu ngoye zokka ze nalimu nga nkomawo nambuuza taata wamulaba mugamba ye baganda bo wabalaba nti nalabako omuyisa. Ekintu ekyasinga okuneewuunyisa yambuuza wamulabye nga mufaanagana konze olwo nalinga mweru nga nkyali muto nali mweru nti naye mweru nti katubeeraawo naye ako keyambuuzaamu nga tuddamu nga tutabukanga ne maama nga nze buli ssaawa mugamba okuntwala ewala tasaakutwalayo n'olemwayo lumu ng'era yangoba namunyizanga nnyo nankola ebibonerezo bingi yansibanga emiguwa emikono n'amagulu nankuba emiggo gy'ayagala ng'emyaka egyo teri bataasa muntu ng'akuba mwana we ng'era n'okutaasa ndowooza musango olenza okubuuza oli akuba mwana we yayamwezaalira nga gwojja omuntu ng'akuba mukazi we totaasa oli akuba mukazi we bikwatirako wa tolaba emirembe egiriwo kati n'omwana owo yennyini akuseera bangi betulabye. Lumu nga maama yampa ekibonerezo kubanga namuswaza era mubanja taata wange mu bantu nangoba obutasula mu nju nensula ebweru naye nga njagalamu ekigambo eki mwetondere naye nga mwetondere ntya nga nzitantutte wa taata neŋŋaana nensula ebweru ennaku nga nnya nga nsula bweru kati lumu neŋŋamba kangende ewa jjajja nentambula nengenda ewa jjajja amuzaala bwe ntuuka ewa jjajja nemugamba maama ngobye nti tubeerawo ne jjajja yali mukazi munyolo ate omukazi aludde mu nsi jjajja nga enjala azisazisa kambe nga alina bwakawagala kati yatulanga nnyo ku mulyango bw'ati okulaba eby'omukubo nga bwaluka omukeeka kati buli abayingira olina okulinnya ku mwanga awo ng'oyingira bwe nninnya ku mwanga obwe nti nandaba ebigere nalaba nga enjala nkulu naŋŋamba jetera akambe kangaako naayisa kugina kwa teekawo enjala maama enjala ziringa za Namulimi natandika okunsala kati aba nsala nannyumiza ku buboozi naawe iti tutabuka ne maama wo nno wandimwebazizza nannyo singa wafa maama wo mwajja agattira abalenzi ayina omuvubuka gwe yabeeranga naye wano nga bamuyita Kiviiri ate so yafunira olubuto bwo oba kati olubuto oba jjajja oyo yalina muwala we nga yatabuka omuntu okuva obuto ng'era ebutabika bo bamanyiddwa buli watabuka ne badda ebutabika kati nga ebutabika maama yamugenderako ng'amujjanjaba ebutabika kati taata ono ow'ekitintale yakolako ebutabika ndowooza gye baasisinkanira kati jjajja nga nnyumiza nti muvubuka musajja ali awo kaali kasajja kampi nga keeru kalina enviiri nnyingi za munyerere ng'era bakakazaako Kiviiri maama waakuzaala yakuzaalira na wano waka jjajja yali muzaalisa ku kyalo nga Kiviiri agamba nti oli mwana we nga maama we agamba mbu toli wa Kiviiri. Kiviiri yali musajja alina obusungu ate omutemutemu nga Kiviiri asirika naye olunaku lumu maama we yalaga ng'agenda waliyo akaalo bayitangayo bulanga busa maama we yali yalaganyiza dda nti njala gendako ebulanga busa eyo okulaba ku baaba. Kiviiri n'awulira Kiviiri kye yakola yalaba ono yeeteekateeka nga Kiviiri atambula ng'agenda alaba akasiko mu kakubo ako awatali bantu ng'agwa kava
yalaba omukyalo ono ayitawo n'akaana kekanze kyava afubutuka mu kasiko omulundi guno n'amugamba otyo wagamba ono omwana sinze muzaala kati kamutte ffena tumufiiru ng'agwa kabebi mu bulago kabebi yenze ssebo ng'atuga bw'atuga ng'omukazi yeerwanako ng'amukwagula ng'amulumaaluma bw'akuba enduulu yedda teringa yakati kati omuntu ajja buzzi paka kutuuka weevugira olumu asanga bakusse naye yedda omuntu yasinziiranga jajulwe n'akugamba nywera tujja okutiisa omulumbaganyi naawe wennyini okuzzaamu essuubi nti abantu asabajja kati bali basinziira wala ndowooza n'okujja baba tebajja bo boogera boogezi nywera tuli mu kkubo tujja bwe yawulira ekyo kiviri n'akola ki n'adduka kati jajja nannyumiza akaboozi ako nekambeera mu mutima kaakati Museveni awambye Museveni bw'awamba taata ono bwenkugambye taata lwange ow'ekasubi yalina bannyinaze abalala bazaala mu maama nga bonna bawala nabo nga yagamba dde olutalo bwe luggwa njala batolewa jjajja wammwe ekiboga ye jjajja azaala taata oli maama yali mu tufayita mu firika ng'okugenda ekiboga kutambuza bigere ssebo okuva Namutamba ng'eyo teri mmotoka mu nguudo zeeyo munda kutambuza bigere nga twandiyise wano kwe kumpi n'ebukuya naye bantiise entalo zikyalimu nnyo nga tulinda olutalo nga luggwa 86 nali mukalukalu nze gwolaba era kyenkugamba nti mu myaka egyo egy'ekinaana ku myaka egyo gyenkugamba emyaka 9 myaka 10 nze gwe baatumanga okuva Namutamba okujja e Kampala mu bamaama okubabuulira entalo bwe zitulisizza kye tutayina jjajja ayagala kino bino byatuggwako nga nze gwe babitikka okudda mu kyalo ng'ebiseera ebyo omuntu yekka aliko akalembereza ng'osanze omusirikale yabanga mwana muto kati nga nze kalenzi ate akashaapu era najja yogerere maama n'akwata omuliri gwa ssente olumu 8 oluusi 1,000 n'agukuwa ogutwale mu kyalo ku bizibu bye bakubuulidde n'azigabanya gundi omuweeko bweziti gundi bweziti naye nga bazinteeka mu mpale muno mpale nnyimpi ne bayisa n'ekikwanso ne bazingiriramu ekikwanso ne zinywerera muli mu mpale munda ng'era ku road blocker kadoogo ffe abaana abato ffe tusigala mu mmotoka naye nga ssente ze bampadde zisinga n'ez'abantu abakulu kuba teri muntu mukulu ayinza tambula nazo ku road blocker bajja zimujjako navange Namutama na bbaluwa olugituusa maama n'agisoma munnange eno gundi bamutta gundi baagira ennyumba baajokya abayekera baatulumba abobo tebaagi ngezo z'emboozi bw'oba tonyumya nti abobo tebaalumbi baba ba mu nsiko tolowooza mbu ab'omu nsiko nabo kwali kusaaga nga bo tokwataganye nabo tewali mirembe nabo baali balumbaganyi tolaba kati ekisa ekiriwo ne bakugamba mbu basooka nabalabako n'agange nga basooka ne bajja ne babaliisa enjiri naye singa enjiri yo temugikwata mu nnaku ngezi amagye g'obote gye gava temumanyaayo ne gabalumba twawulira abayekera bajjako wano ne babakuba emiggo balabamu omunafu gwe batta twatega luvannyuma nti babanga bo omukadde ono gwe basobola ntajja beegattako gwe tebakutta bakuba miggo taatawo nebakuba amasasi oba akakumbi nga bamudde uniform ng'era obugalaba gakaddugala n'erigaaliyo walinga abawanikanga ne beegatta ku bali be bakozesa babadde bakyoli kati abawonyewo nga mudduka mubanoonya tetwabagamba ekyabadde kita taata bamusse maama bamusse nga mwe mubeegattako kati ngezo zemboozi zembaako olubotuuka nga bankuŋŋaane bannaye ekiri mu kyalo muzeeyi gundi yadduka dda muzeeyi babatta kati ng'ebbaluwa ebeesoma buyambi bwokka bwokka naye nga bampa ssente omutwalo okitegeera ku gwobote omutwalo akasente ak'F50 lutwa ye yakaleeta ng'awambye obote tekaaliwo lutwa yasooka okukola 10,000 50 naye bala 10,000 lwe lwali olunene ku gwobote oweze omutwalo nga munene ssebo era mu kumpanga ssente ezo lumu ekikwanso kyasumulukuka ne kinfumita n'ekijjayo bwenti ng'ate obusawo bumpi
nenzijjayo bwe nti neetereza abasaabaze ne baziraba. Kyawaliriza emmotoka ennamba takisi okusiba. Driver n'agamba leeta ssente ezo nzikuterekere neŋŋaana. Ogenda tuleetera ebizibu. Neŋŋaana omusajja n'agamba leeta neŋŋaana paka bonna ne baamalira n'agamba muleke ekinamulukako y'anaamanya. Anti olwo twolekera road block ku lw'emityana nga kuli ebibira nga kuli road block. Mwabanga mugenda emmotoka ne bava mu maaso n'esiba. Owaayi abasaabaze tikiti balina tebabuuza nneemu ng'omulanga akubuuza tikiti okuva obotero lyajja zonna zino ziraga kasi omisingamu wali luddawa gw'omuyeekera nga olaba abasajja bakubuuza eya 8 eya 8 zonna wali luddawa yesebo era edda chansi yotambula ku tikiti yalingawo kubanga akakodo ke bataalina ke kakafaananyi ku tikiti ekifo kyalingawo awalina okuba akafaananyiko ku musolo naye nga tebuliiyo nga tekabaako kati ng'osobola okweyazika zonna nno ate naye gwenzi yaziseeko tojja va waka bw'onootambula ne bubasanga ne bazikubuuza zonna bw'ozikwata etikiti ezi n'ozinjazika eki naye nga gwe wavudde luddawa ku mwezi n'obwa gwe nga wavudde luddawa atakimanyi nti tosobola tutambula nga tolina tikiti obeera wavuddewo okukola ki anti kati ba abasirikale nga olw'okuba nti abayeekera bali mu nsi balwana n'abayeekera ng'akabonero akasooka okukulaga nti oli muyeekera butaba na tikiti ate gwalina tikiti kitegeeza oli mutuuze omanyiddwa ne musoloowa oli mu nsiko gye batagusolooza oli muyeekera ekikwaso kinfumita nzijjayo neeterezo naye bwe nzizaayo emmotoka takisi yasiba buli muntu n'antabukira neŋŋaano zimuwa neŋŋaano bwazitwala kati gwe onoomanya sajja n'avuga lwampaka netugenda kati naaba banzigyeko ebirowoozo nengira wansi w'omutowa nagenda okulaba waliyo kagaapu nenzisonsekayo bwenti nezinywerayo nga ku road block emmotoka bwetuuka ogisimba wano abantu bonna ne bafuluma yo neetambula neegenda mu sitenseni weeyimirira buli gwe bamala okwaza mubeera mu layini otambula bukolokolo nga buli omu akulaba paka ku mmotoka tewaliwo chansi ya mukavuyo konna konna wano we muviiramu ffenna twasanga abasajja baatabuse dda ate bamekera nabanga omu ate bwe nabanga mu takisi ng'abantu balowooza ndi n'omuzadde namala ng'avamu ne beewuunya n'abaana b'ennaku zino oyo omwana ali yekka omwana yetwala e Kampala nga balaba kinene kipya ne tuvaamu abantu nga ndaba abantu naye bati balabe sente ezo mpitako otya abasajja abo nazo bagenda okulaba nga nzira mu takisi akasajja akaana kano nenzijjayo saazi zaawe ngaekikwansi sola kigira nakwata sente bwenti nga ne bwe maaso magidde ekikono tekyefunyulula paka kati nga olina otuuka emityana n'ovaamu takisi ekuzize Namutamba bwabanga bu pick-up abasajja baali aba nga be bakola ku luguudo olwo abamu bamuyitanga bikande omulala lule olinnya kalule oba kabikande pick-up bagirako akatundu wali kabangako obutayimbwa nga ze takisi zeeyo ate ebeera weegi emu era bw'osanga ekulese ogenda koona akagere nga akasente kwolwo nga nkatuusa kakati olutalo olugize Museveni awambye nga maama era olw'okuba ndi shapa neesiga nze gwe yawa bannyinaze nti mugende Kasubi batwale ewa taata wammwe ajja batwala essinga ekibuga nali mukujjukujju ndowooza naye nga tulinnya ne bato bange nga tujja Kasubi nga tutuuka ewa taata atusanyukira twasulawo ennaku 2 nga aleeta ne muwala we omulala gwe yali yazaala eyo
yali muzaala Nsambya nga naye amunona nga amutugattako nga tufuuka bana, nze liida nga tudda Kasubi nga tulinda mmotoka. Lutalo lwakaggwa bwe luti 86 nga tulinnya, yalina mmotoka baziyitanga minibus ebiseera ebyo naye nga likika kya Benz ngo bonolaba Costa, naye yalinga Benz nga bagikazaako minibus litwala ennyawo ekitintale. Twalinnye essaawa 4 twatuuka Kiboga essaawa 10 nga tewali motoka weyimiridde, ekkubo nga liringa ekisambu, ennimiro yennyini ebisagazi ebyakola biti. Entiisa gye nasooka okufuna nagitandikira Busunju. Ebusunju twasanga waliwo akatanda newe tugenda kati nkakulaga ekyengulu poliisi naye ekyemmanga nga baazimba akatandaalo bamudaala ng'obolaba omuntu n'omudaala gwe nti kwe kuli ebyamaguzi nga kuliko ngumba z'abafu, buli gumba entuumu bweti ey'obuwanga bw'abantu bwe bakuŋŋaanya amagye g'obote abataaziikwa, buli muntu gwe battiranga obussi kuba teri gwe baziikula nti baleete engumba zaawo ku disipule. Nembuuza kiki kino nti awo bagenzi awo buli katawuni akaddangako okuva e Busunju, buli katawuni waliwo we bayita ekikandwa nga amagumba weegali ku kkubo, waliwo okutuuka e Bukomero nga weegali awo kugombolola, okutuuka e Kateera nga akatandalo weekali ku kkubo, Erwamata ate ko kaali kanene, okutuuka Erwamata walingawo emiyembe ng'ekitandalo ekyako ne kiwola magumba g'abantu. Olwo nno mu mmotoka mwe tugendera emboozi yokka erimu lwakusanga okusanga abemanyi bannaye gundi bamutira gindi banaye nga teri mboozi nga buli boowulira banyumya beekulisa lutalo. Nga tutuuka Kiboga atuvaamu nga tubuuza naye jjajja w'Ekiboga oba muleke kuba alina famire ye abantu bambi balabufu nnyo naye yali w'amaanyi nnyo. Naye jjajja kanaakulya kamwogere tubuuze wakanaakulya nti mukwate awo. Tuyita mu kisaawe wali akakubo eyo tutuuka eka nti oyo Kasumba ne bato bange nga batusanyukira. Natuuka waka wa taata wange gwe mpulira mu mutima gwange nti gwe njagala taata wange yoli Lwanga. Ya KCM jajja ye enkola ye yalinga kukutwala ku kyalaani ne bakupimako kikawunda suuti olwamaze tugenda nga batupimako ebampala ennyimpi n'ekisaati kawunda nga tulaga ssomero awo nga tutandika kusoma kino. Waliwo kusomera nga abasomesa bali babiri basomera essomero eddamba bonna nga n'essomero lyennyini lyali lyakubwa nga teririiwo mu bituluze era egyo emyaka twagimala tuzimba ssomero nga buli lwa Bukutaano bulokaaga gezooyose buli Wakutaano buli mwana omulenzi olina okuba bulokaaga walinga w'ekisenyi bayitawo Kabaloge kasenyi wekiso omwami ono Ben Ekkulu we yaziikibwe ewuwe nnyini ewuwe kumpi n'ewuwe mwagira mwasomeranga bwerere zalinga twasooka kulizimba nga lya ssubi. Siddamu kulaba mwana wa ssomero nga gwe nali ndabyeko banga bwe nali mbadde nga basobola bagamba nti enkya buli omu aleete muli 5 yatumye muli n'agenda. Prefect najja n'agamba enkya buli omu aleeteyo olweyo eyo n'agenda. Omusomesa omukazi najja n'agamba abawala bamuleetereyo endagala buli omu endagala 2. N'olyoka osanga omwana ng'agenda ku ssomero ng'alinga agenda ku lutalo nga bw'olaba omujaasi bwe yeekapise alina ensawo y'ebitabo babatumye enku babatumye muli nga kizibu nnyo okusubwa kibooko. Bw'osubwa ezaaleeti waliwo ky'otaaleese osobola okuba tewaleese muli ye mwana w'essomero webiri. Ne tutandika abakulukulu olaba emyaka egyo gy'olimu ng'osoma P7 anti wali mu P7 nga yakatandika olutalo ne lujja n'omala emyaka egi
oli waka oli mu dduka kati Museveni olwawama n'agamba abaana baddeyo basomera ne bakadogo bonna babakomeo ne tusoma nabo naye lowooza kwe yali mu P7 ate era basomanga bakulu ng'oluusi wa myaka 15 na 7 yeeyongeddemu emirala egi akomewo asome P7 kati ng'abo abasajja abakulu be bakolera emirimu kusimba mpagi ne tuzimba essomero ne batutwala nga abaana abamanya awali essubi mubuulira abasomesa egindi gyeriri ne mugenda konvoyi buli omu ne bamusalira enjole 10 enjole eyo bakubuulira nga wano we bakwata bwe baba walina okwenkana eno yo bo babala wano nti wano wogenda osiba walina okuba nga wenkana oba okugulu kwo oba omutwe gwo eri gye lisansuluka tofaayo naye wano wenkana watanga kyekipimo enjole 10 ng'abamu batuuka mu ssubi bagwazi kava asensereyo ne yeekweka musomesa abeera awo alambula eryo liriwa ne mulirekayo ne liwotoka ne mufuna olunaku ne muddayo ne mulisomba ne tuzimba essomero baliyita Kiboga DAS kyabanga DAS mbu kyali kitegeeza District Administration School tuzimba essomero ekiboga we wantu awamalamu ensisinze ne bojja n'engumbagumba zafuna ozissa mu bulangiti n'obikka bwoti nenzijja okiro okwebaka n'enkola bwendi sisobola kwesika munaaka eyo tekyali nti Obuserengeto bibeerawo wabula obuwanguzi obwannamaddala sala okusaba kw'empisa esala mu ntalo zonna nyweza maviivi amanyi agali mu kusaba gengamba sebo tusabe so tetukoowa kiragiro kya Mukama tujjukize Katonda okutuusa nga Yerusaalemi akifudde ettendo temukoowa tunyweze mwattu amaviivi